Endoveso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endoveso. Bulega wanji oli otya yondise bwasibetese je tuli bigenda bityawo alhamdulillah ebityo semutagamba ki semutaga ali mulungi ontegedde nedda sebo nze bampita mugejingo nyugunya no ku Beat FM yes sebo yakuzuula njagala kuzuula mukazi wange oba njagala sebo waki oyamuzuula kinjagala omuzuuza ennaku zino tubadde tukolagana nga tumaze like okagumu n'emyezi ng'esatu n'atandise okukyuka aŋŋamba takyalina feelings zange sibitegera ŋŋamba alina ebizibuzibu nga ye ndi mu kubuuliza buzibu simanyi ngezaako mubuuza mukosa naye nga alina bye wawulira kiki naye nga aŋŋamba nze ndi awo bwentyo tonamuzaalamu yes obeere naye waka wadde akyabeerako waabwe naye ng'alinayo omwana gwe yazaalanga ye naye omwana gwe wazaala gwelinayo ku mwana mbadde sinazaalayo so mu bufunze ono gweyagala okuwasa gwe mbadde njagala kimanyi ye kirowoozo kiki kyalina naye nga twali tutambuza ebbanga nga tukwatagana nga teokujjako ewaka n'asulayokko ajja oba abadde azize nga lwa wiikendi ng'olwo najja n'andabako n'addayo ssaawa nga nnyo ez'ekiro oba bbiri bwe watyo naye nga kikita ennamboole kiriya bulungi yebinnemezaamu yesobola ki olemeddeko yesebo naye kati saa zino omugamba nti waijangu ndabeko yeebuzaabuza yabadde ngambye nti ayinza okujjayo ekimanyi embeera ze buzibu bwatyo yeebuzaabuza tutegera kikituufu sobola omugambire era gyewoiko ku wiikendi eno nadde mugaya gyewo ku wiikendi naye nga tasalawo nga naba tasalawo simanyi oba kikyamukyusa kino kituta ebbanga ki ng'ali mu mbeera bweti akatandi kubanze ne musajja musiraamu sebo lwakuba kale gye basinga okozesa ku kyalo sita erinnya lya Edwin baalijjako musambi wa mupiira bajja nga balintuuma bwe batyo taata wange ate musiraamu kati ebbanga lye tugendedde mu sawumu bwe bityo twasondayo okulabagana nga kisibo kinaatera okutuuka naye bwatyo n'agenda nga embeera ze zikyuka okuba ku ssimu omukebereko nga bw'okebera ku munno kati newulira feeling biki takwata simu bwatyo nagamba sibadde nayo oba yafunayo akantu nga yalinayo akantu kakalala ate ekyo kyenjagala okumanya naye omulala simanyi kambuuze kati gwe tolina kantu kalala konna kakubeesabeesa nga otaliiwo mbadde bwe njagala omuntu wange teekayo interest nembanga njagala omuntu wange tolina gwolabala bayina omulala awina gwoga naye kale singa ono abaganye naye ate ono mbadde sinafuna mulala mukama wange sebuto temuli mu muntu temuli bawala mwebale naye waako omuntu gweyagala mu bulamu bwo togaba naye ambeereddewo mujje wala ate nange tuvudde wala oba ono wamusanga naye ng'alina omuntu we wabbayo mubbi namusanga sajja alabika yamuzaalamu omwana abavubuka tebawa buyambi n'asalawo ye n'amuleka awo kuba nze nalumba omusajja oyo nemubuuza omukazi wo kyamwagala oba kiki gwe wamulumba nze namulumba kuba yali yavaako we tubeera oba ku kyalo kwe tubeera n'agenda mu kibuga njeeyo kati bwe yava eyo n'akomawo ne babeerawo mu mbeera naye nga baakyawagana baasigaza kwataganya nti mwana bwe batyo ate namusanga ye tannadda nesobola omutuukirira ne munnyonnyola nga abagayi takyetaaga oyinza wayi kafe ku muntu ono ayinza obbaamu ekyamakulu so kati abeera mu bazadde be gy'abeera abadde akyabeera mu bazadde be okay akola abadde abeera waabwe bwatyo ayamba ku bazadde be naye takola kiza gwe wadde omulabira mpolampola n'omwana we nfaayo naye okusinga era abazadde be bamufaako kuba abazadde bake waka balinamu kantu bwe batyo tebali bubi tebali nnyo bubi naye ng'ateekayo ng'omuntu wagga omuntu mpozi ongambe oli mulimi yesebo kale yani amanya g'empozi Sharoni
Yes. Sharoni. Tova koberako. Yala nonyeza ko kumulimu gonna nga yitaga yo mulimu gonna. Abadda ina jali nga ina balimu ebyo byenziri bwe bachonga abakazi ba n'abanne badda babeera keyo. Baitayo na side ze namusale bwe wacho. Yabadde kene Kampala. Yali abadde ne simanyo bayali mu kitundu bana yisina mufuna tosabye na nnyo mukuliriza. Chairman w'okukyalo kyo yani? Mwami Gesero. Yes sir. Tova koberako. Sirika. Hello. Hello. Wanje. Uri otya? Ndi bulungi mpozi gwe. Jebali. Kale namwe jebale. Kale nze ndi chairman Gesero. Nkubidwa ndi ku office ya RDC wano. Iye. Nina form zenzijuza wano. Bampadde erinnya lyo wano nkuteekeko sente ziwalizagadde. Nedda. Tozeetaaga toyaga kulaakulana. Injagala. Kakati ate wakyogaana. Nze ndi mukola ku baana ba ku kyalo oli otya? Maama waali atya? Mulungi. Kale kakati njagala nja kujjuzamu wano. Nja kuteekamu obeeremu. Waliwo bye nja okujjuzaamu wano? Iye. Mbimpe mbijjuzeemu wano bampadde ennamba yo. Ani agikuwadde? Golowooza ani eyagimpadde? Emanyi. Kale nja kubuulira nga maze. Spelling ya Sharoni? S. H. A. R. R. O. R. O. N. N. Sharon mzee mbadde mpanise double ero olaba nno kale emyaka emeka 20 kakati ono omuntu omulala ayinza okusayiningirako wano ng'oggyeko maama nedda maama asobola okusayiningirako asobola okay kati ono waliwo omuvuka gwe bayita Edwin omumanyi yampadde essimu yampadde n'essimu yo by the way n'erinnya lino mumanyi omuyita otya muto wo muganda wo mukulu wo mukwano gwange just mukwano gwo aya osookiza ina akusayiningirako sobola saagala kolagana muntu naye ng'oba tomwesiga bulungi simwesiga bulungi tomwesiga bulungi lwaki kale mpaayo omuntu omulala kwayanze neyadda mpadde erinnya lyo naye kale ono abe yasobola mpa omuntu omulala ono omutiddemu sina mulala kakati naawe omalamu amaanyi mwana wange naawe nja kuyamba abaana bakukyalo naye omazeemu amaanyi sina mulala gwe nnyinza kuwa bannange kale Edwin erinnya eddala yaani mpozi Bulega museko nga muganda wo museko nga mukwano gwo nga mwami wo mukwano gwange just mukwano gwo tokwamba ono fomu enjenizi manja kujjuzaako omuntu ng'alinga mwami wo era siina museko nga mukwano gwo just Bulega Adrian friend nsipenge ekigambo friend kiba kitya obuyivu butono friend F R I E N D okay niyanza ege okay kale katugende n'ekyo kale webali nnyo kale ngenda gamba Bulega akubireko kuba yagera okujja mujje musayiningeko kale Bulega omwana takwesiga bulungi omuwulidde otegedde kati takwesiga bulungi kakati awo tandikirawo onoonyereza olabe oba waliwo ekizibu ekyaliwo okiwulidde nawe wewuliddeko munnange baasi olina kyakyo neetaaza olina kyofunyeemu nefunyemu ekyokuyiga aya baasi kale bira bulungi naye bonna bese muto mu musomo guliwo gwe mwalimu gwa Rebecca wafunamu wayiga nayiga yakuyigiriza bulungi namusiima kadima naye tamusomo ogwabakojja kale tujja kuba tumuliizi kale
Aisha. Banange. Sibyangu naye byebyo bolega ndozo otegedde tebakwesiga ndoza lwaza bakuzula lwaki bakuzula mu kirabika oba waliwo kibalaba oba waliwo kiyawulira oba waliwo kyalaba kigenda mu maaso awo atungambi tulina okantu kala konna Gachimbuga agambye bolega kituufu sigala nga okola ebintu ebireeta connection osobole okumuwangula mama anakolera muwala yekka gwanabeera ku buli kimu muwala siya Kojja Jingo oyo muganda wange kyemugamba je Yesubi n'ekirala atakwagala oba omulaba leka naawe ebintu by'abakazi byakulemerako ebintu byonyumya mu maaso n'ogana ne mukazi gwe wambonyabonya wekugiremu abaana babiri chairman musajja tebamwesiga kati ya plan B naye abakazi olemwa emunange nkoze nga chairman olwayo neema omwala sibyangu kwegamba bizibuzibu nze kyenda by'omuwala talina mulenzi mulala naye lwakuba tamwesiga kati amagezi gempa mulenzi alemereko ajja kufuna ekituufu nze Ddungu Robert mulenzi gwe lemera ku nsonga lemera ku Hyundai ani abakukazanyaako bannaffe ono bakazanya ono lemera ku Hyundai Jingo bali kuweereza nze Kasaga Nasani ekitabyama Kalungu Masaka Buddu omusajja abiveeko kubanga tebamwesiga just somanya azokera ku macha nagamba kale nzize nzikakkanye kale gwe munnange ali ku layini wangi Wingo munnange onabera bana basambasa babalule nakasongola jendi ye yabula musajja watamagezi gwe muwa yeyiye ngo budde bukyali omukazi okubanga takwesiga wuyo tenaba na muntu alawuwe kira biraddala nga tewali kigenda mu maaso musajja yeyiye bambi bana basigego kale munnange Muganange Jingo nkulamusiza ono manager Jamia kuvezana kuzula leero mukulu bulega kwisa emirundi ebiri omukyalo oyo byoliko sibyaliko era obutamala buddebo yiyo funa omukyalo omutuufu oba funa omukyalo omulala mukyala akuzanya kanemu kana bbiri jamizana ntizo tuyanzegesebo walo ye mukwano enyabo